Well, omanyi ebintu bya technology, biotechnology. So just tulina kwekubiriza ngaffe kumanya bwe tulina bikozesa kubanga tojja mugobawo. Byo bizeewe biri apps tuzirina tuzikozesa ku masimu. Togana muntu so kiri oli waddembo kikozesa nga bw'oyagala. So as ng'omuyimbi gwe kola ky'olina kukola. Alright? Kubanga era ekintu kiri original kisigala kiri original. Yeah. Okay. Tuveko ku kya AI tutune ku over the weekend like videos that your mom was too happy ngulidde emotoka. Was it one of your dreams to come true? Yes, my dreams. Of course, my dream is always when I make my mom happy. Chimpe sanyu. Chibimu ku bitono binyiza okubanga nkolerera mu bulamu. So it makes me happy when Okusooka wagamba weetaaga soko omusaakirira y'amatagenza ku bakiro era oguze emmotoka kyekiddako mulibira baisha Allah mukama nga atuwadde obusobozi n'ebulamu byonna bingi buli kirungi nkimwagaliza temanya ajja kituukako nga mukama akyatukumye nga tuli balamu. So many celebrities who have nothing n'amanya they mind about themselves most batyanyoka ku bazadde. Why is it that we not that for before? Kisinziira munnaye nabo kubanga buli muntu alina story ye, buli muntu alina obulamu bwe nga bwabutambuza ate alina baavaluinga mu bulamu. Goyinza oba avaluinga mamawo, eri avaluinga taata we, eri avaluinga muganda we nga ye, you know, oba mukwano gwe. So abantu buli omu waddemba okusanyusa gw'ayagala. You love your mother because you're mwatuukako nga munonyako ennyumba y'emitwalo esatu ne mwanonyako emitwalo 8. I like to ask about that incident. Buli bwokola mu bulamu era kirungi n'ojjukira abantu bavudde nabo ne mu mbeera nga sinungi, alright? So mami wange ye pure, like abaddewo ye oba nkugambye nti before everything byonna she was there. Mu buli mbeera yonna nga maama n'atakusuula, you know, beera n'ekaluba ne mutuuka n'okuba nga mulema affording omuzigo gw'emitwalo 3 oba emitwalo 7 8. So kitegeeza mubanga mutuuse ku lyengedde omuntu bw'atera tolina kumulekerera. Nkyomanya namugulidde emmotoka ate naye gye namugulidde manya njagala ayigire mu buyigizi. Ali kuyiga kati agira atomezaako eyo atomeze agikolobole era mukama ajja tuwa obusobozi. I believe ajja kufuna n'ebisingako awo kuba abigwana. Era eyange bayiye era wakeera nga mwayagala otambulira, why not? Mukama nga atusobozesezza byonna byonna omuzadde aba abigwana. Balooza tuli ba sisters, you know, naye mami yazaala muto nnyo. Kati kyova olaba nti twesanze ne tutuuka n'okuba nga musinga n'obunene. Apparently mami wange musinga obunene, nzogamba nze mukulu we. Naye kimpa essanyu kubanga nti yeerabiridde naye yeefuddeko omuntu n'asigala ng'akyali ku mutindo.